Kasa tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amanya n'eddoboozi Pampita Ntambi Chimso Rich Boy Maxud Junior muganda wange olibaddemu kuba nti osubscribinga kweno channel subscribe obeere nga weekumira mu kumanya ate nga olibaddemu kuba nti okomentinga ne tufuna views zo mpolampola wali mu comment section ate n'okuteekawo wali HD noba nti otufuna live loud and clear. Olunaku lwa leero tukuleetedde mwana mulenzi gwe bayita Wizomanizo kwogata Nina Rose bano nno ba mikwano naye but Nina Rose yafuna bad company oba Wizomanizo yafuna bad company anti bad company batya Wizomanizo akubisa Nina Rose enjaga erimu kumpi na kumusuula ddalu oba enjaga yalijjako Nina Rose. Then recently twabalabye wano ku parties recently yadenga tuli mu karantini twabadde tutambulako mu bifo ebyenjawulo mu kibuga tulabe oba ebifo ebyo byagalwawo n'okuba nti oba abacelebrity bayisa batya during the quarantine period n'okuba nti biki ebitambula mu karantini ebifo ewaba abacelebrity wabula ate twakitegeddeko nti Wizomanizo ne Nina Rose banono tebeetingana bonna babeera wamu ebiseera ebisinga era nga abantu abasinga babadde bagamba nti Jose Chameleone ne like abantu abasinga babadde bagamba nti Wizomanizo kugwata ne Nina Rose beyagala ekintu kyetutamanye oba kituufu oba si kituufu naye ate kuba nti ffe tukola research ebyo byonna twabitadde ebbali ne tubalaba nti ne tunoonya biki bano ababiri bye bakola. Twakitegereko nti Nina Rose y'omu ku bakyala abakyasinze okuba nti beetanira omwenge n'enjaga mu karantini eno era nga Nina Rose anywa enjaye n'agangayira n'agwa ne wansi nga tosobola kutegeera nti oba ye Nina oba si ye Nina Rose naye ate enjaga eno agimukolera si mulala wabula ye musajja mukulu gwe bayita Douglas Seguyo oba Wizomanizo nti Wizomanizo alina rola oba grader gy'alina ekola enjaga mu seconds emu agiteekamu ati alina ekyuma ekyo ekikola ekirolling enjaga bwe kiti akiteekamu mu seconds emu enjaga eba emaze okuba nti esunsulwa n'okuba nti eri already up. So n'olwekyo Wizomanizo ono ayigiriza nnyo Nina Rose mu kaseera kana kakarantini okuba nti akubibwa era ebiseera ebisinga Nina Rose abeera taliko. Wizo y'omu ku bantu abavuddeyo ne bagamba y'omu ku bantu abasongebwamu ennyo okuba nti nabo balina okuba nti batwalibwa mu rehab olw'ensonga ezimu oba endala. Abantu abasinga bagamba nti Wizo ali depressed yensonga anywa enjaga naye tetumanyi why Nina Rose anywa nnyo enjaga neerabira n'okwerabira nti alina okutambula oba alina okuvuga because avaako nnyo n'aggwa ne wansi neerabira nti avaako asiimuka neerabira n'okuba nti obulamu bwe buli so important ku ye. So n'olwekyo mu karantini eno tuyigiddemu ebintu bingi tulabye abantu bangi abakola ebintu ebyenjawulo nga byesitaza. Nina Rose yeetaga sala zammwe, Nina Rose yeetaga kusabirwa however much ate Nina Rose okuba nti adde engulu mulina kuba nti bamuseparatinga wakati we balina okubeera separated between her and Wizomanizo because like Wizo ye abeera ne buliti zonna omuntu zeyalibadde nga yeetaaga okuba nti akubibwamu ate nga ne Nina Rose yabyetaaga. So n'olwekyo Nina Rose twanikumulaba nti agwa eddalu mpolampola. Tujjukire nti abayimbi bangi wano mu Uganda bagenze nga bavaako olw'ensonga y'okukozesa ebiragalalagala. Recently twakalaba mwana mwala gwe bayita Afiye Mutonyi mukyala Katse oba Katamba nga ali admitted mu rehab oluvannyuma okuba nti yakozesa ebiragalalagala excessive drugs okuli cocaine enchiri n'ebisigaddewo ate nga omwaka gwe gumu oguwedde twalaba mwana mwala gwe bayita Pretty Girl nga takyali Pretty Girl ngali Ugly Girl. Lwaki? Lwa drugs nti abayimbi abakyala betanidde nnyo drugs but at the end of the day zibakosa ddala bubi. Kati gwe tulaba ye mwana muwala gwe bayita Nina Rose. Nina Rose yaligenda mu rehab lwakozesa biragalalagala naye nga ate bimuyigirize nnyo yani amukubye nnyo yani ye Wizomanizo. Bino n'ebirala byoba olinda mu episodes zaffe ziddako. Nsigadde Ntambi Jimzo. Comment tufune opinion about this.